Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibe mutya nulini ntege mbanzi guse yona gye musunzira okutulaba bannayuganda mwenna bannaffe abali mu kyondo kya Buwarabu, other African countries, my friends in Europe, my friends in America, Canada, China, Russia gye muli simanyi naye kyonna gye musinziira welcome. Nze nulini ntege twogera ku nsonga ez'enjawulo. Wiiki eweze bukyanga okulangirira pulezidenti kutuuka essaawa eno Yoweri Museveni yafuga n'ebingi ebibaddewo bukyanga ebyo bintu bibaawo. Kyagulanyi Ssentamu yadduka mu maka ge yennyini n'ayogera neekwese nnyina gye nekkumi nabatolokako abasajja baalumba ewaka wange ne mbaviira. Naye bannayuganda mukole kye mulina okukola ne tuvaawo awo. Muwanga Kivumbi ebyatuuka ewuwe mu kalulu byali bizibu. Baamuwangula emirambo mingi egiri mu nnyumba ye. Ekibi kye nnawuliramu nti ate emirambo gyonna sijooka, abamu b'endejje balala b'ennansana, naye bayinza okuba babeera ndejje naye nga baana bazaale byawa b'e Butambala. Bingi tujja kuba tubyogerako. Bobi Wine struggle alinga ayagala ogitulekera. Kyagulanyi Ssentamu abantu bagamba yabagamba kirala ate akola kirala. Agamba ye yeekwese. Abasajja baagala kumutta. Naye agamba essuubi alirinamu mmwe. Nnyina abali e Bulaaya abeekalakaasa baababba akalulu. Lwaki temuvaayo bannayuganda bali ku streets eyo e Bulaaya? Ne nfunayo omuvubuka n'abagamba bannaye mwekalakaasa mwalonda ani? Gwali e New York yeekalakaasa ani yakubbye? Bingi bibadde biri awo. Kati mu bugayaavu wa bannayuganda okwefuula abali mu struggle kireetedde omwana w'embuga okuva mu mbeera nga sinnabaleetera mugenyi wange omukulu omwana omulenzi bamuyita Solomon Kampala. Ebbaluwa kangisome nga mwami Siraaje asoose okutubuuzaako. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ssaalongo Siraaje Lubwama. Oli Ssaalongo toli Ssaalongo? Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Omusajja yenna bw'asusa peya emu ava mu wasaala afuuka ki? Abeera kigwagwa gwagwa. Kati tulina ekigwagwa gwagamba manyi ekintu kivuma. Mu layini eno kya kitiibwa. Kigwagwa gwagwa kiba kintu kya kisinga ku balongo. Kisinga ku Ssaalongo. Oba osukkulumye. Ssaalongo omusukkulumu kigwagwa gwagwa. Abatulaba twogerako n'ekigwagwa gwagwa. Bene nabo be bakyali mawulire gana gokkakaalukana babbya akalulu tebabbya akalulu. Nze ndi mu mawulire agalaba ekintu ekiri emabega w'amawulire. Kozi wakiyita otya? Ni kampuni bagiyita Third Eye Media Center. Third Eye. Enoonyereza ng'eyita mu program gye bayita Singa Ggwe Mulamuzi. Ku nsonga ez'enjawulo. Akyaye mwana atakattaka mwana si wange simanyi sirina mwana olutuluganye naye sirakula. Ddagolo likyaganye? Sirigenderako. Kintu kyokka kye sikola kwe kugaba ssente siwa sizirina. Bwengamba bannaye ndi bubi palese bwe manaze entono tugabana. Mugamba y'omu emala ababiri. N'ekintu ky'oteekako awo ennaku zino bankubira tuwa emirimu segirabika. Naye bwe nfuna akaliyeera mbakola ki? Obagamba. Nina bakwano abagoberezi bange ba Egypt bali mu United Arab Emirates. Batunda bibajje mu China baagala abazi 10 bokka okuva mu Uganda. Passport yaabwe, visa yaabwe, visa yaabwe ne transport. Passport yo ompa buwi bifaananyi byo n'ebibajje nga bw'obiraba. Sofa bakampa bali 5. Naku zino network ebadde yeegize ngenda kubisindikira oteeka okumakinga sure nti ojja kubaayo emyaka 2 bafunamu live ya wiiki emu mu myezi 6. Ogimalako ne gibaliniwo ebyo. Abalina ebizibu ebyo ennamba yange eri 0708 702 164 eyo teri ku WhatsApp. Eya WhatsApp gye tukyanoonyeza network ennaku zino nga yakubaka bubasi eri 0 772 455
291 njagala kusaasira abafiiriddwa abantu baabwe abalwadde abalwalidde mu kaluzikiza kano abafunye ebizibu olw'emitimbagano abatundira ebintu byabwe ku mitimbagano mpozi n'okuyozayoza abo abayise mu bululu mu bika ebyenjawulo mukwano gwange bwe baali babikaabika buli kiseera yasinze okunsanyusa Rebecca Kadaga banne maama Rebecca Kadaga yayiseewo n'ayisaawo n'abanuupu ab'omu Busoga abasinga yayisizaawo abanuupu batya wedda baagala kubabba nga alwana era bwe bamaze bagenze kamuli mu maka ge n'aba NRM ne beebaza n'abagabula maama toba kuba ggwezo kyogamba Jinja maama alitwala Kadaga yagiwadde nuupu abanuupu yabadde akolagana nabo obutababba n'aba NRM ng'akolagana nabo obutababba naye essira yalitadde ku kalulu ke n'aka pulezidenti Museveni n'abanga kati naye alina ekiwayi mu nuupu ekitaasoose kugenda ku kavule Kadaga alina ekiwayi mu nuupu gwe tewalabyeko nsooka ombuulire waliwo ataalabye yakikoze atya bonna nga bwe bawangudde bagenze ne bakiika embuga ne beebaza tobakuba ggwe maama naye nga bali mu reedi waabwe baze mu reedi waabwe baliraanye abayero nibasinkana maama alitwala Rebecca Kadaga jjukira ne gundi alina yabawuuyi nga amaze kuyitamu Anita Among naye alinayo ababeeyi kiri Busoga awo mwannyinaze Namutambo mumanyi atambula ne maama Rebecca Kadaga omuwulira naye simumanyi waali awo kyemmanyiiko kiri kimu Kadaga akomyewo Anita akomyewo ne Mawa azze bamutemeddemu akawugire abantu basatu bali awo kwabo kwe kuli agenda okuba sipiika wa Uganda ku basatu abo Anita Among Rebecca Kadaga ne Nobert Mao badde manyawo tayibu atali mu mix ne omanyi Abaganda bagamba nti ajjanjaba omulalu simanyi omulwadde si yamusikire Anita ajjanjabye naye pulezidenti alabika ayagala awa North evuddeyo omuntu omu yaresigninze ekifo ky'obwa resigning emyaka gyaweddeko eja Chief Justice Alfonso Owiny-Dollo Owiny-Dollo yawo mu Western aba North baagala ekifo kineneko ku size eyo ate tekijja kuba kya Ministry of Justice ode babadde bakirina ekyo ekya minisita owa justice bajja kukyusaamu jja kulabawo omulala naye nga Mawu mwali oli muwaawa weeyo mu North naye abamala bwotyo bw'ogamba ku bululu bafunye kozi balonze nnyo beetondedde abalugwala abakyabakyoli balina okufuna keeki nga nene balina okusavuwazibwa kakati ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yeekweseewa simanyi watuufu naye nga yasembayo era lwe yasooka okwogera nga kalulu kawedde yagamba ki nti alina waali n'awana emesegi nti akalulu takakkiriza naye tajja kgenda mu kooti n'agamba abantu bennyini bakeebangize nze ogwange ngukoze kati paati esigadde yamu abaakakabanja 135 bali mu makomera abagamba nti tukabanja nga n'abamu banene be 135 ababanjizza akalulu bali mu makomera mu wiiki emu mulimu n'abanene ababadde bakabanja gwe tabamanyi ba vice president bonna ng'ogyeko omu ow'omu Western musibe ono ow'omu North musibe n'owa Buganda musibe eyakasembyeyo n'owa Buganda bamusibidde ensonga ndala siza kukabanja bamusibidde ki mbwe we waafiirayo abantu kati anti president yagamba ki nga yakamala okuwangula yagamba nti abadde alina information nti abantu bonna bagenda okuwangulwa mu Buganda bagenda kugamba abantu baabwe bakwate ebijambiya bakabanje n'agamba ajja kufiira ku bakabanja era yamentioninga Butambala specifically
abantu abaafa yayogera 7 naye okusinziira ku poliisi waliwo amawulire aga 10 ag'omusanvu waliwo ne mukulu Nsibambi yagambye nti ebigatto byalabako nga biweeraza n'abantu 2 manyi engatto ziba mu peya zibaddukanga ne balekaawo so ekyo tujja kifuula naye sofa on record poliisi etugambye 7 abalala bagamba 9 era Muwanga ye mu bonna be bakakwata tebannaba kuwa statement lwaki baba bakwata naye ono baagambye nti bamutaddeko omusango gwa butujju omusango bamutaddeko gwa butujju kujjako gavumenti gwa butu andi gyawukana ogw'obutujju omutujju ayinza n'okugira nga ye tayagala kujjako gavumenti wabula mutujju ate bonna byabufuzi atayagala kujjako gavumenti abaaki abalina amagezi bamutaddeko gwa butujju ne president n'abajaasi bennyini Kisajjusa lumu yagaa nti omuntu Foster General atayagala kufuuka president aba talina magezi. Foster General nga tolina kiruubirirwa kyonna nti osobola okukwata mu ntebe y'eggwanga oba tolina magezi. Olaba abajaasi ne basajenti bawamba ate gwe Foster General ekyo kiri awo kaakati kati Kivumbi ali mu katubwe katyo akomawo nga 3 January akomawo nga 3 kati agenda mu kkooti eno ya bulijjo ba mu kkooti marshal kuba mutujju akyali mu magistrate Butambala eyagambye omusango tagulinaako buyinza ajja kumuwaayo gy'ateeka okuweebwayo okunoonyereza kuwedde konna ripooti egende butereevu era n'atamuwa na kominali bateekwa kumutwalamu kuba ye prison balina osalawo nti omusibe waffe tulina ajja eno nga kibi ebyobufuzi gavumenti eba tetidde nnyo. Omukyala alaajana nti ayagala kusinkana pulezidenti. Mukyala ki? Mukyala Honorable Mwanga Kivumbi amubuulira ekituufu kye batamubuulira nti abantu abo babattira mu nju waabwe tebalumbangako poliisi naye permission tannagifuna ndowooza ne information omukyala ye atayagala kuyiwa struggle ate omukyala ayiwa struggle ate tulina kusigala nga tulemezaamu teri kusisinkana president omukyala professional mulamuzi omukyala mulamuzi mu gavumenti ya Museveni ekizibu ky'olubwama saagala bintu byakutemerera omusajja musibe tomuteekako kintu kinene bwe kityo kakati nno okyalo nagambye nti nkola amawulire ga maaso 3 third eye emabegako awo baali baagala okumuwa ekyamuwala wa Bedi Kamulegera nga nti awo naalindeko tujja kumutunulawo wali nga tukuza abalamuzi baali bagenda muwa ekifo omugongo n'omulako ogufu ero Mukamwanga Kivumbi teweewuunya nga bamukuziza awo atuuse gw'omutuusizaawo ali ku level kyanti simumanyi Mukamwanga Kivumbi mulamuzi naye mumanyi gano olabika tolimba mumaze ebbanga omukyala simumanyi simusangako naye mumanyi nti ye gundi abeera wa Honorable ne wa Honorable Mwanga simanyiwe kujjako eri wa maama we wagwa ebizibu naye sikyalangawo bagendayo ngeri emikolo nga gasimbagane lwamusana be banjiikirira ne bakakande saaliyo kireka wa Muwanga gavumenti esobola okukookerako ekintu ekinene bwe kityo ssebo kati okukutema enteega kiri mu bannabyabufuzi abali ku opposition tebamanyi kizibu kyabwe tebamanyi mulabe waabwe akawulu kano bakamazeeko nga beerwana bokka nga tebalwana Museveni aba opposition bamazeeko ekisanja oba akalulu bamazeeko ekisanja kyonna nga balwana bo bennyini batya twasookera mu FDC ne wabaayo Datemani gundi zeyayogerako Besigye nezijja nga bazeegaana nezigaana naye nga ebikolwa bikola ki byeraga era omusajja n'agamba nti mbadde nzikuumidde ku toteri gye nalina gye nawagiza bannyiniyo paka lwe nazibawadde omwaka mulamba ng'akyali ng'ani agamba Besigye kano
Kano yalina ssente ezo yazireetanga ne serial number zimanyi okusinziira ye bwayogera nti yabuuza kuba Bank of Uganda yambuulira ezo serial number zavudde wano n'azitya naye nga zatambula mu covid ng'emmotoka tezitambula nezituuka ewa Besigye tebamanyi oba baamuwaako abalala ne bakukkuluma nga bo tebaabatemerako era intrigue ne zijja ekyavaamu FDC nevaamu Katonga ne Najjanankumbi. Ate nawulira nga abakatonga be bavunaana Najjanankumbi okulya ssente. Era ekyo kyennyini kye kyasinga okubaawula. Ate nga Besigye yali alaga ali ludda lwa Katonga. Ye baazimuwanga tebamubuulidde nakigenderera naye oluvannyuma okusinziira ku information ze yazimanya nti zivudde wa mukulu. Yali azibawadde kukola ki? Yali abawadde ssente za kukola ki? Za kukola ki? Za kwetemamu. Era abawadde ssente za kwetemamu. Era baakituukiriza. Ye yakituukiriza. Baakituukiriza. Ye yabawa ssente beetememu. Yabawa ssente n'abata n'agamba ekinajjamu n'amanya. Dippi n'agikwata n'agijjako abantu basatu. Ne bakwatagana n'abasigadde ne beetemamu. Era Mao yalwanye nnyo okuleeta ababaka bataano. Yakwata Dippi Museveni yakwata Dippi. Ne bakola n'obuwandiike. Ani abasatu? Mao, Robert Mao president, vice we Mbidde, Mukasa Mbidde, ne secretary general. Banalukola ne babaleka eryo yali bano balolo mu Mayiga bonna mu Mayiga waliwo n'omuganda wange Sebamala. Kati ate oyo Sebamala ye Mao agamba nakusanga ku Africana n'enkuyitiramu ewaga nti nze tewambuulira ebyo oli ku level eyo ne balwana naye olw'okuba Mao tageti yesi yakulaba nti akomawo mu parliament yasaba ekifo ne bakimutemeramu akatundu ako ke yawangudde era mu makati abadde alwana naye bwe twakola endagano nange mwagala kunkasuka ttale naye nga amaze okuyitawo yagamba we mpitamu mbeera naani Kasolo ne bamujja ewa Sewamala ne bamuzaayo ewuwe. Yabbidde akalulu kye bakyemulugunya nti yakabbye naye nga sina kituufu. Bali bagamba yabbye. N'agenda n'ayingirira n'ak'omuyimbi Lutaaya. Kasolo. Ng'ekiro baayogedde birala misana ne bakola ki? Ne boogera birala. Ne bakyusa. Kati eyo Dippi nayo neesigala ng'eriki? Agikutuddemu Museveni tasaaga. Era Sewamala tajjangako kusaba kaadi. Naye yaga ngikuwadde naawe lutuyiiyo temusaba temwetaaga na kusaba. Ng'ayagala wabeerewo abayitawo. Era Sewamala yakifiiriddemu Lugazi Lutu na gundi ani ono we Mityana Makumbi Aluwa owa Dippi Mityana Lawyer nga wa Dippi we Mityana erinnya lidduse naye ojja kulijjukira kati abasinga ne bakola ki era ng'ogyeko Sewamala mu Buganda Sebamala tewali mulala mu Buganda yafunye tikiti ya Dippi n'ayita okujjako mu North lwaki Mao ayagala owa Chief Justice owa gundi owa Speaker kiraba nti ono babadde bamulaba nga mukunzi mulungi naye alina obuntu obuyitiramu naddala mu bya ssente ebyo President byatakkaanya nabyo ojjukira ssente President okuvaayo n'agamba nti temuddamu kupangisa kizimbe kya Sudiirwa awo wa Parliament mugyeewo aba prison mugyeewo n'aba education mubaddaabiriza ekyo nga kiri bwe kiggwa ekyaloko zibaaziwa ssente nazo ne zibula n'omukumi wa President wa Anita naye n'abulira awo bwe yagenda naye Seattle okulaba omugenzi Olanya Anita n'agamba bannaye bannondola ne bisirikira awo naye omusajja takomyewo ne ssente zagendera awo nazo nga tezirabise ekyaddako kiki ekyaddako kulaba nga Anita atandise okuyita waateeka okukola ki okuyita nga buli omu tamulabawo President yatuwakisa n'amugamba gwe Busoga agendayo wa Magogo baawo tokolayo mikolo gyanjawulo azeeyo juzi ate mu kalulu era taba kuba oyo Magogo abadde tadda naye nagenda mu laale ya Buyende Magogo yesimbawa simanyi constituency Buyende eyo yemu ku laale zaasinga okuba embi eri Museveni tewaali bantu
kati Museeke omu yamuwa ssente omulala n'amuwa nyingi Anita n'Amongo ono ne Kadaga zimuwa luvannyuma n'agakozesa n'eccupa kube ku bantu awo ono ate ze yamuwa ng'alaba zakozeseza zikubisaamu ez'etaano nga Anita bamuwadde tugeza akawumbi kamu ng'ali mu buwumbi ate butaano bwa spending nga yeewu era ojjukira Oulanyah yagamba nti okwata otya obuwumbi obutaano obuteeka ku kifo ekitaliiko ssente ye mumyuka we kakati ekyo Museveni akitunuulira n'atunulamu n'agamba naye amulwanira entalo bwe zituuka ddala muzza naye oba mugongo oba kiki naye ate munoofe ninayo amaanyi naye kye ŋŋamba Anita ono tomulabanga mukozi afiirawo ku 7 ndabanga nze afiirawo ennyo yadde eddata egemuzi ze bamwogerako nazo ziwulirwa naye wano mu aggressiveness eri ekibiina kye gw'omulaba otya amaanyi galeeta ago Museveni agatunuulira emirundi egi abatunuulira okumuyamba amutunulira n'okumulyawo Museveni bw'alaba Anita alinyanya bw'oba okomandinga paalamenti ng'ogobyewo bano bampe akamyuku w'ente n'ogaba kati nze mpola atasobola kugenda mu banka ajja ewange Anita awola n'ababaka wakakimanya ng'oŋŋamba nga mugagga n'abamu abasooka omukuba ku ntandikwa nga Honorable Kabulanda ali tebakyamukuba yabawolawola yabawolawola mpuugo kubba ebitaano bya komishona nga yakubiriza olukiiko yali Anita nga teyamutekako yagamba gwe tetukuliiko tuli ku mpuuga tuli ku mpuuga bamuwanga n'atuuka ekiseera ne baawukana nga Katikkiro agambye mutegeeragane abakulu abalala ne bayingirawo bategeeragane bwe byagaana waliwo yali akkiririza nga bannaddiini bayingiddewo agamba Muwanga nti owaaye twandibadde tutuulamu n'omukulu mpuuga olw'obulungi bw'okwegatta nga gundi bwagamba Katikkiro nga munnaddiini bwagaana onaga nti oyo ayise asose layini ani agamba Muwanga tulinamu kuba paka Muwanga Kivumbi agamba mpuuga bakube bukubi paka kubulirayo olukuba olusembayo olwamuweesa n'ekifo nga bakivuganyako ne Nambooze bali lwakuziika Segirinya nga mpuuga atadde eri ekituuti n'ono atadde eno Namwando agamba nti ffe twasabye abafamire wagazi ku kisaawe Muwanga bamuyitayo nga tatuuka gwe n'ajjako akazindala ku maama namugamba mama ffe tusazeewo ffeffe nga jjukira buli muntu alina omukolo ogugwe bannabyabufuzi baalina ewaabwe omulambo gye gwagenda aba paalamenti baagufuna n'ab'ekika baalina ogwabwe ne Nuupu nga pate yafuna obudde bwayo Muwanga n'akikola naye nga principal n'odinga bunoodizi kuba yawo weyayitirawo olwavaawo namuga nkwadde obwa vice Buganda n'amanya nti kakati tuli abantu bwe baba bafudde nga mwalwanira ku nsi musinkana Magombe kikyotegeeza Mpuuga ali Magombe yafa n'agenda Magombe Muwanga ali Magombe ate alese n'abafu abalala ku ttaka ngamba Magombe mu byobufuzi nkutegedde kakati Secretary General gwe baatuma okutta Secretary General ali Magombe ne gwe yatta bombi bali wansi Secretary General ali Magombe kye kyamuwanguza kumaanyi gobadde omulaba nago tabadde namaanyi nago sigalabanga nako alinayo laali ejyojjukira nti yasanyalaza ekibuga eya Secretary General yajjako ntandikwa yajjanga ne gurupu yonna Mulinginiya baani abo bonna bamalende Zahara tegaali gagebwe twamulabako yekka yatambulanga addukawo nabuddusigere bantu 2 naye abadde alina munda mu Nuupu era abamulwana ne Secretary General naye bamulwana munda nga ati bali abantu bakuba nnyo eno transition eriwo ali mu ntebe ya wa Nuupu yejjewere Ssenyonyi ati ali mu ntebe eya Secretary General leader of opposition kati senga Lubongo yawangudde ani abadde agenda okubeera leader of opposition Lubongo yane ku hierarchy ya Nuupu ani gwobadde olaba mu hierarchy Nuupu katulabe hierarchy akulembera waggulu Robert Kyagulanyi Secretary General ye namba 2 awo kati waliwo ba vice
kati ne wabeerawo ne lope nga ye mwogezi. Njagala kumanya mu protocol president yasooka waggulu ani aba namba 2 yandibadde namba 2 yandibadde secretary general kati bano ba vice ne baddako walioka wajja omwogezi kati senga lope awangu senga secretary general awangudde ne Joel nga awangudde gwe ng'oli principal ni gwe obwa leader of opposition. Secretary General ajja kubira junior saluti Secretary General ajenga gundi ya mwa orders gwa kutwala modeye kavulenga ya mukulu gwe ne parliament yebu wabadde wao senyonyo kulwana okulaba nga uli tayita wao tuteme ekigambo katono konna nze nalabaddeyo n'abalonzi ababadde baliyo Siraaje ekyo toyogedde kinene osobola okuba nga gw'okiraba kinene mugamba nti yakoze atya mugamba akyegaane ngambe senyonyi akyegaane nti noki nti talina influence gye yakoze okulaba nga lubongo yagwa ebintu bya nuupu bya selfishness nawe haira kejolaba nga ennamba waliwo batuula nga nabo tebaliimu abamu bampuga nga tebasa batuula bamuwanga basazeewo ni nga tebaliiwe kati secretary general nuupu taliiwo assistant secretary Aisha taliiwo kati ani agenda okuwandiika muwanga taliiwo Zedriga eyawonyeewo mu kakundi kasuubi ennamboozi ali ku taamu egenda alina yawonyeewo lwa nsonga ku ntandikwa baali bamutaddeko musisi bagenda okukubayo laale ne balaba nga ekintu tekikutte ne bakuba rivansi baga Nambooze tukolere tumobilizingire ki mukono Nambooze n'asooka awongayo akabuzi awo Siraaje tewakalabako oyogamba ntema biga ogambye otya lwajja mu mukono polisi yamutataganya principal n'atatuuka mu constituency ya Nambooze baavuganya nabo balevulandi none eri district chairman nga twakuwonye natandika okukubako ekintu omusajja omukazi omulala n'oli akawumbi ne balo obuwumbi bwa ssente bubiri balinga bano bamulwanyisa nti yali obuwumbi mu gavumenti bubiri bwe bamujjanjaba noba nga oyita mulema bakutaddeko ne baherepa babalema bafuna emisaala bwegiti ate baluganda Nambooze yakawonyedde ku lugwanyo komawo ekavule n'agamba nyambo okomewo taata kwe kujja n'akabuzi akabuzi kamabega yali yakawongozi yedda n'akomawo ekintu ekyadde kitaasiza ne Kayondo wa DPL nayo ne bayitayo omwana asingayo obuto omuyaka 24 naye n'ayitawo nga talina ssente zibadde bamusondera z'amafuta n'ayitawo olwa weevu eyo mukono weevu yayiseemu nga nkambwe eringa hurricane yabaddewo omwana anyiize byonna byoyogedde mwana ki omwana w'omukulu Kyagulanyi Ssentamu agamba taata muwambe naye olowooza ali luddayo watuufu Bobby kale nagambye simanyi naye amawere ge nnina okuva bannaddiini lwe baamukyalira n'ababuulira embeera naye n'agamba tamuwuliza bulungi bakyalira maame waka amawere agazzeeko ga kumuyingirira naye maama abaana bakubye ebituli mu mawulire g'okumuyingira agatannabakakasibwa bulungi naye nga eddoboozi lye lyekola mu vidiyo waali ng'ayogera Kyagulanyi kyafunyeemu Katonda nga amusaasidde n'aba mulamu eno vidiyo ejja kutunda okusinga eya 221 ey'ebyobufuzi agitunda waliwo abagula eti yagizannya n'agironkingano gironki sente ozimenyeze bamu kikyotegeeza tagenda kufiirwa byonna bw'aba wakufiirwa ajja kufiirwayo MP muwanga byagamba tulwana mu Buganda kuweza 10 basaze 7 nga naye yaduumira bwe tukusanga nga oyingidde mukunaffe tujja kulwana paka batandise naye constituency zino wammanga nkalu ye yasoose okuba enkalu oba osola mu nju yandabirwamu tokuba mayiiya kuba nayo bagikuba kuba kakati musajja wange
abadde takyakwatagana nnyo na Nuupu olw'okuba kati yawummudde nakkiriza nti bamuwangudde. Oweekitiibwa Lukwago Erias yagambye ngenda kufiirawo okuwolereza Muwanga. Okufa n'obutanyagala alina okuwolereza Muwanga. Ebyobufuzi bino teri mulabe wa nkalakkalira. Ate nga Muwanga yali abakuba abo bonna. Muwanga lwasoose okukuba. Lwasookera ddala okudda nga amaze okuwangula Kikulukuunyu. By election. 2012. Segundi oyo Kizza Besigye yamugamba njagala kuwa mmotoka. Ebadde gundi akwazikako gye namuwa. Nambooze. N'agigaanira. Nambooze yagigaanira. Tajja yeekubakuba n'afuna kalaabufu okuva ku Mariam Mayanja. N'amalanga asigadde n'ebbanja okumala emyaka nga3 nga bakyamubanja emitwalo 4 paka lwe yakamaliriza. Kaakati mu kulayira Nambooze yalina okumuwa open roof. Nefuna technical problem. Era yagigaanira yali alimba. Olaba yagimu mu maluli. Honorable Mbidde Bukasa nankubira. Ono wa DP. Musajja nankubira naye atumidde omuntu muwe mmotoka agenda alayire. Badde sinnaba kusaagala muwa. Ogamba nga lwaki yetayagala muwa? Ne mugamba kiri oba akuvuma abataka si mukazi wo. Mufunye omulwanyi mu opposition. Egenda kumala olunaku kitundu. Jimuwe. N'agimuwa. Era gye yakola ki? Yagenderamu okulayira. Yagenderamu okulayira. Mu bitiibwa. Kakati ekyo ne kibeera awo. Waliwo ekiseera kyatuuka nga Mbidde Muwanga Nambooze bombi bagamba tetujja kulondako ku iPod. Manyi bagiyitanga bati IPC. Nga go forward. Nga balonda wakati wa Besigye ne Besigye. Baga tetujja kuwagirako omu ku bo. Naye nga Muwanga talina nsonga emugaana kuwagira Besigye. Nga ne Nambooze talina nsonga emukola ki? Emugaana kuwagira Besigye. Bamukubanga n'atuuka ku kufa. Gundi n'asasula bbiiru Besigye n'agenda n'emulago n'amuteerayo akabega. Baga tumala kulaba nga mwesootinze. Boba Nambooze yagamba Besigye musooke mwesootinze. Ffe wetuli wano ebbali. Wetuli wano. Era bamaliriza bagenzeeko n'omu. Bagendawo. Okuwagira gwe tewalaba gwe bawagira mu campaign. Kwolwo Besigye teyeesimbawo. Ne bateekawo essuubi lyabwe era ne baleeta ababaka. Basobola okukola ki? Kintu ekyali kikutte ate ne kyeyuzaamu. Ne muvaamu eyo yeesimbawo Besigye. Eyo yeesimbawo? 2016. Yeesimbawo era Laale jjukira gundi akola bw'ati. Baseggona abo nabo basajja babadde bazibu. 2016. Bava e Namboole jjukiza ye wali nominations. Bakuba Nakivubo eyo. Mu nkubakuba. Baliwo Mbiddewo bonna balina mbabazi. Enkeera Besigye yajja aliko obumansuka. Yentebe yaawe Nakawa ali ku mmotoka waggulu. Bamuwadde enkoko. Bamuwadde biki. Balokokera mu makkati yaawo nga baswala n'ekintu. Nambooze ebiseera ebisinga abadde alokokera wakati. Byonna. Yabazaamu n'agamba amasannyalaze gali sayidwa. Mu by election yaleeta principal Bobi Wine. Awo naliwo. Bobi Wine yatwalayo enkoko n'amwegayirira. Yawongayo enkoko. Njagala ebitaano ebyo byampuuga. Naye tebinnafuuka byampuuga. Ani asaba ebitaano? Nambooze. Abisaba. Nange ndi mu kalulu. Ne yandibijje wa musajja watwali mu kalulu. Jjukira Nambooze watandikira okuga nti ayagala bwa MP. Ne ba MP banne tebamukkiriza. Nga tasaanidde. Ngenze ku musango gwa Bobi Wine ne ambassador Kintu Nyago. Guno ogwebusaabala ettaka. Ng'agamba Kintu Bobi amunyagako ettaka. Yamubbako ettaka. Yamubbako ettaka. Kwolwo ntuukayo Bobi n'ajja nga looya we tazze. Looya wa gundi wa ambassador Nyago nga tazze. Ono najja alipootinga Bobi omuntu wange ayifunye ebizilooya wange mbadde njagala saba adjournment. Ne bagimuwa. Kyenva mutuuke ne mugamba wa ettaka lye bagamba lyonyaga lwaki temutegeeragana ne nti akulimba bwaga nti munyaga si munyaga. Buganda Land Board yetwala ettaka nange bantwalako ekitundu. Ne bamala okukola diiru zaabwe ne bajja banywa One Man's Beach. Abantu balowooza nti ndi nabo. Naye nga sinyagangako ttaka. Ne muganja mugamba era Kintu Nyago namubuulira simanyi musango gye gwaggwera.
naye yali nali nkyambuuza nagati nina ba MP bengenda okusanga wano nambulira n'ekifo nze nasookawo nenkombeera kasoda kaawo ka mutwalo okulaba bajja abasegona eri awo nakasera awo fairway tojja kujoogera fanga aliranga eyinza okuba nga poloteya naye bwe bajja ne batandika okunyumya ebyawo olunabagamba njagala kuddayo mu kalulu kano ani Bobi Wine ng'agamba ababaka akyalina ebiviiri bye waliwo baani awo waliwo basegona kasozi baali bawera 17 kati wali amufaako wekyogero ogwokusatu kasozi n'amugamba oba oli serious kola budget nja kufunirayo etundutundu lyayo kola budget nja kufandingako 50%. Ne kasozi yali waddala eri Bobi era Bobi ze bimu ku byamunkyayamuko era yamuteekamu bufulaya handbill bipande yabinonera ku New Vision ngambira biteekayo kakati kintu nyago mukwano gwange ngaali ne Sebalu bapulaningira okusipiiki tukakubye tutya tukakubikotya Museveni n'abateekamu obuwumbi 12 naye laale yasooka yampaliriza okugendayo nendaba nga abantu abeewandiisizza bakola ki bawera kantinti ono aliko kati kantinti ono aliko kati yona omusajja yali eyaforcinga first laale esooka nga ndaba Bobi talina nviiri izafu ng'azifuuye nga ayogera oyinza okumulaba munnabyabufuzi amaze mu byobufuzi emyaka 10 bambi Museveni ne bamugamba nti oli omwana ekizze kisi muntu Bobi Wine azze n'amaanyi olusembayo laale esembayo abaana bajjawo abayayayo najja pocket money najjamu ndagamuntu muzeeyi kano kalonda konze kalondera ddala saawa batugambye akabonero saawa n'akazaamu Museveni laale esembayo bamuyise eno nakawuka ne bamuyingiza tukutuku alonshinga tukutuku nga eno abantu babasiba n'amukuba akalulu moza ayagala tukola ki kakati mfuna akalulu batandika by election bazitandikira mu Western ne bajja paka Arua ewava okwagala okutta president wakati awo nga people power ejja bataddewo URD union okukola komyawo bonna bannabyabufuzi abakulu e Makerere University nenjogerako nenambooze mukasajja ayagala kutandika kibiina mukulu nagamba atusoonye twali tutandise okutunda mukwano gwaffe lukwago esi yamutwaleyo nga abadda waawo kati atusoose kati walabukira nti ayagala alina okwewunga ku kiki kisinde by election zonna omusajja azazikola ki aziwangula tolina woyingirira ku DP ate DP bamaze nayo okwetemamu wano ku sharing ne Museveni aleseemu good DP bad DP bad DP nga good DP nga yekulirwa vice president wa DP Kasambidde agitandikira kuyala ankubira esimu angamba nti wayi Alice Alaso sekretary wa FDC awandiise ebbaluwa tewagenda kwetaba muyera jjukira Mbidde yawaaba omusango n'aguwangula ebibiina ebirala biteekwa okufuna kooki kati ng'agamba ku lw'amaanyi gange ntaddemu nandyagadde okufunako ekifo naye Alaso akoze eki awandiise ebbaluwa tujja kwesimba ate tuli mu kabineeti ye olwa FDC ye leader of opposition nemugamba nti olina makadde bawandiise endala nga bagamba babalindemu babawemu akabanga oba olina wokuba akagigenda okole ki n'agenda n'akakuba nayingira akokubiri yagenda kulaale ku kituuti ku Museveni kwali n'amulaga mu bantu b'NRM this is a good DP omulowoozangako era baamulowoozaako ebisanja byebyo
bibiri ekyendagaano kye kyamusaza babaali bamusuubiza omuwaayo Ministry of Energy and Minerals bagiwa Nankabirwa yali nnene kakati ekyo naye kyangamu awo bannaye kati kweno wekyazeemu neyeyambulira ddala n'ayambala nanga ne Museveni bombi bakkiriza okulonda ani musanvu akati kasiraba abavuganya era tukolere oli kati kumukolere ddala open buli muluka n'agusuubiza ente tewali nemugira wadde kuba tewali muluka gwe yawangudde mbidde teyawangudde muluka nagumu be bamu ku bali Magombe mumakubiddwa okufa obubi mbidde yabaddemu njagala kubuuza kibuuzo kino lwaki abantu Bobi Wine abagamba beenunule bo ne bagaana kuba yabagambye nze mpambiddwa genda mu kkooti bibakwasizza Nuupu terina ba planners ku last minute yali efunye planner mu linnya lya Winnie Besigye ani ono Winnie nkyala Besigye Winnie Byanyima Besigye bwakwata ettengetenge ly'ekibaasa n'akitwala n'akimutikka akitwalire abeekavule naye yakimusanze waka we walina okusaba okay gundi ababuuza ekibuuzo ekirungi naye kya ttima Winnie njagala mumbuulire strategy yammwe muze bakunoonya a day before election on the election ne after election kyo kye mupulaninze kobbo nti tugenda kuyita abantu bonna tubiteeseeko bagala kuyita Ssemujju bagala kuyita Lukwago tuyite banabo bonna abo tutuule tusale strategy era ne batumirira Ssemujju Ssemujju bamutumira Lukwago ogende Ssemujju n'agamba genda obagambe nti ŋŋaanyi yabagamba genda omugambe obagambe nti ŋŋaanyi sijja kujja lwaki Lukwago teyagenda buzibu kibalina ettima anti kati abo baagala nkyukakyuka omuntu akuleetedde opponent n'amukuteekako ng'oli musambi mulungi mu Bassemujju ng'ogyeko abalonzi abamusudde nga bamulaba ng'oweggwanga si waawe ogattamu MP nkaaga okwata region 3 n'okwata Nkole Busoga Buganda yasinze okusanyuka mu Uganda yonna ye President Museveni kuba yamenya abantu 6 batayagala mu Parliament ya 12 nga mulimu Mpuuga nga mulimu Ssemujju Muwanga Kivumbi Tamaguzi abalala 3 sibajjukira Kabandoba naye 5 bagudde yabakasuse ebbali nagudde era ekyo kyamukoledde nnyo bagenda mu kkooti balina eyasinze kimukolere nnyo y'omu ku bo yali Tamongo kuba yagenda ebutambula namukuba nti onajja atambula misana ewammwe ewaffe abeera waffe tulya naye asula nawannyina talina toyireeti Muwanga namugamba ekyo ekyo kinkoledde naye nga abasiraamu batamye bayimaamu bagamba tetulonda imaamu kuno si kulondamu futi tulonda mu busobozi tukuwira ne hoteri simanyi mu Lutobazi Namugongo kati wano tukoleddewo kati gundi yadde opponent we yali muganda w'omuntu alina ku ssente PS Gobe Ramadan naye n'abantu basalangawo ne bawaayo ezeetagisa buli lusaala banaye muleete sente z'amafuta omusajja waffe tulina okujjayo omuntu ateeka akasente ke akatonda akateeka mu koozi abajja kuwa akalulu oba onoonya akakuyege bwoti omuntu nakugamba otulese oti nyo otange tuluma manyo ajja kuwa naye n'agamba otambudde otya wano owedde genda wali naye omuntu akugamba nti sooka onywe wano ku lwendo lw'amazzi onootuuka gy'olaga n'otuuka ne mu ddiiro lye nga mulimu ekipande kyo oyo abawuwo Kabe Kasinge n'abantu be kati obutapulaani nga bwe bwaleetedde outcome kubanga ekisooka baamanya nti akalulu bagenda kakwata yali Shiwadde bakirowooza baamanya ekyokubiri principal n'agamba fe okusinziira ku byabakama byatukoze byotuwangula 98 ku 100 tayinza tulangirira kati ababuuza kikyemuzaako Winnie Byanyima ababuuza ansa gye bamuwa ebimumaze byogera kati pulaani yammwe eriki nga pulaani tekola ki nga bagisirikidde ekyokubiri bafunye ebisago bingi nti awamu we basanze abantu abalungi babasudde abalungi mu paalamenti si abalungi mu balonzi wakati oba tolina Mpuuga mu paalamenti nga tolina Sseggona nga tolina
nganda nga tolina lutamaguzi ani agenda okuyimirira abeere bamutiise ku maaso bagambye mulowooza bo baavaawa palamenti tebagisangawo nga Museveni mugezi anti ekibuuzo kibiri mu abantu kadaaga baleese nga beekavule bayambyeko obutababba abantu ani tabaleese nga opposition abadde ayagala nnyo ne basayirwa dde naye yamulemeredde buki bulemerezi abantu abo babasudde kati tulina palamenti tulina breed empya egenda ate okuteekawo ebyafaayo essuula empya mu Uganda ng'amafuta gano gazze agengedde nga kadaaga gwe bayiseemu nti abantu bwe waleeta tubaagala ku ttebo wali gwomanyi bwe wabayamba tubaagala yisa etteeka lino ani tatwagala ababo omubulayizingayo n'abalala tayebwa leeta ababo ani agaanirawo awo Kasolo leeta ne Kasolo naye ayina gwe yaleese gwe yasuubiza lutaaya n'abalala ani atagenda kuyamba agenda okuyamba atuulaawo atemeeteme palamenti ye12 oyinza ojegeraganya ku kabineeti ya Museveni ye yagamba nti aleese abavu bavubi saabavubi n'amutulaga bakulembeddwa gundi awugira mu Gomesa awugira muri nabano tulina bavubi omusajja yaziyo segundi Muwanga lawyer ani oyo ono yajiyo Muwanga manya Ssemujju yamudidde ebigere lawyer awedde emirimu era NTV ebadde balawyer bangi ne mu palamenti babaddemu ani abadde as brilliant as atali lawyer Ssemujju nga bwayimirira bwati we muntu akwata ku nti lawyer avaayo n'ayogera ani abadde ani naye banchalenginze nno eyo gye mutembeeta nti Ssemujju biki byayogeddeko mateeka ki gaataddewo ke Uganda neefunamu okuggyako okujobojja abadde mulungi si kujobojja akutemera bajeti ye muntu asobola okusoma bajeti gundi draft budget n'agikutemera nga ya pages 1,200 nga wano aleese etteeka ki Ssemujju bannayuganda ne bagamba tugenda musubwa bakimbuuziza nno nze ngamba waana ne baŋŋamba buuza Siraje Ssemujju atuweeyo amateeka ana Uganda keetambulidde mu bisanja bye 3 atubuulidde engeri gye badde babbamu ssente ne tutegeera zino eza loko ne baba kampuni eno eya loko si yeyo yennyini era twakababa bweziti tewali kiriyo agenza okutuuka eri nga tekiriyo yakatandika okusisimuka nga bongeddeyo emirundi nga5 natubuulira ebya loko tejja kugira sente zino bazirya nazino zaabuze nazino yali bagikolera myaka 3 kati emaze emeka Kadaga yagimalako yagisangawo n'agirekawo yagisatandika deputy so ani awo agenda okutiisa abantu nga ne president abadde ku byemmwanyi yakwata essimu n'agamba gundi oyo Anita Mongo nti mpa ku Muwanga oyo munnyonnyola alabika tumutakitegedde n'amumuwa n'aku magezi ani akanga awo Magoola bapya bagenda kujja nga bali brilliant no bapya oli yaŋŋambye abantu abatannajja mu palamenti ono obapimira ku ki ne Ssemujju yajja buzinga waliwo abasajja waliwo lawyer ali mu America senior lawyer naye Munnayuganda yagambye aleta petition ku Magoola ate kiki kugaba nguzi ewono omuyimbi yamuwagunyi yamusuwalukaga bombi batwala Walukaga bamutwala mu kooti ajja lawyer tiimu esimbudde kuva mu America yambuwidde balawyer bana bayungudde wano ayungudde tiimu y'abantu bana tasobola kuweza nali eri ku international naye ebifa ku ground abimanyi mbate Seggona yaganye omulimu babadde bamutadde ku tiimu eyo egenda okuwoza